Suubira bendi nabo abakulu bano mubamanyi ow'ekitiibwa Twaka Awaaso omumyuka asooka wa Katikkiro, ow'ekitiibwa Christopher Bwanika Ssaabawolereza era minisita wa gavumenti ez'ebitundu nga 13 Apuli 2021 twajaguzza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Mutebi II ag'emyaka 66. Tumukulisa nnyo era tusaba Katonda amwongere obuwangaazi. Abaabadde ku mukolo gw'amazaalibwa mu Lubiri e Mengo ku lunaku olwo n'abo abagoberedde emikolo ku TV mpozzi ne ku mitimbagano baalabye nga waliwo ekikyuseeko ku ntunula ya Ssaabasajja eya bulijjo. Ng'omuntu omulala yenna waliwo ebiseera lwe tufuna obukosefu mu bulamu bwaffe. Ssaabasajja Kabaka abadde atawaanyizibwa allergy. Simanyi bulungi allergy kye ki mu Luganda. Abadde atawaanyizibwa allergy. Ekizibu kya allergy oluusi kiva ku mmere gye tulya, oluusi kiva ku mpumbu eva ku bimuli, oluusi kiva ku nfuufu n'ebintu ebirala bingi. Era obuzibu bwa allergy oluusi bumukaluubiriza mu kussa naddala ng'ayambadde akakookolo. Ebyo byonna ebyogerwa nti Ssaabasajja yaweebwa obutwa si bituufu n'akatono. N'engambo zonna ezibungeesebwa ku mitimbagano teziriimu kanigguusa era tubasaba obutazigenderako, kubanga bwe muzigenderako so nga teziriiko mutwe n'amagulu zijja kubamalako emirembe. Bwe tubeera abakosefu tufuna obujjanjabi, era ne ku Kabaka bwe kiri. Tulina abasawo abakugu abamukolako era twesiga nti embeera ya nnyinimu bajja kugitereeza. Njagala okugumya Obuganda nti embeera ya Ssaabasajja ekwatiddwa mu ngeri ya kikugu, era tusuubira ng'eno bwe tusaba Omutanda avvuunuke embeera eno mu bbanga ery'okumpi. On Tuesday, the 13th of April, 2021, we celebrated Kabaka Mutebi II's 66th birthday. We congratulate our King and pray that God gives him a long and happy life. Those who graced the occasion at Mengo Palace on that day, and those who followed the events on television and social media, may have noticed that the Kabaka's disposition was different from that his subjects and general public are used to. We all face health challenges from time to time, and they need to be effectively managed. And in the Kabaka's case, the challenges are related to allergies which, when they attack him, cause breathing difficulties, especially when he has a mask or a shield over his face. The allergies are being effectively managed by the appropriate medical experts. The rumors doing the rounds that the Kabaka was poisoned are totally false. I would also like to dispel rumors being posted on different social media platforms. They are baseless and should be totally disregarded. Otherwise, they will cause undue anxiety. I would like to assure the people of Buganda and all Ugandans
that the Kabaka's condition is managed with requisite expertise, and we hope and pray that the Kabaka will achieve full recovery soon. Ai Katonda kuuma Kabaka waffe. Amawulire ge mwakimye temugafunye? Bati ayambadde si kyekyo. Waliwo alina kyabuuza kyatategedde. Weddira nkima si yeggwe otyo. Olunaku lw'eggulo Ssaabasajja yabadde alina ebintu byayagala ye kennyini okwegulira mu ssemaduuka, era yagenzeeyo jjo yabaddeyo, ye kennyini yabaddeyo. Anti omanye emitimbagano emitimbagano mugimanyi. Mpozi n'ekirala kye njagala okubategeeza olwaleero mu Lubiri ekireka, Ssaabasajja Kabaka ne Nnaabagereka bagomeddwa obulwadde buno bulumiima mawuggwe COVID-19. Nze ku lw'ebbalaza olwa wiiki eno baŋŋema mu bimuli bya Bulange wano obulwadde obwalumiima mawuggwe oba COVID-19. Awo nno Kabaka ne Nnaabagereka bwe bagemebwa ne Katikkiro, bw'ate n'ogamba nti abazungu baagala kukutta, sebo sebunya banatta ggwe nga tebase Katikkiro. Kaawo kadda naawe ovuddeyo ku luno ebintu bibadde byokya. Nange bwe ntyo. Anti oluusi wabawo bino bayite by'abakasobeza. Bw'atalabika nti omukwese, bw'alabika nti ate lwaki wamulese nga mukosefu. Si mukosefu nti nno ali awo ataawa. Twabadde ku mukolo nalabyeko n'abantu abalala balina endwadde ez'enjawulo. Nabalabye Kabaka yekasi yabadde omulwadde, mbe nalabye awadde abalwadde abawerako. Naye mwamulabye bulungi, yatambudde yekka n'ava mu mmotoka, tali ku muggo, tewali amukutteko. Obwedda asituka n'akwasa abayasiimye amayinja ag'omuwendo ye kennyini nga takekejjana. Kale tewabaddewo nsonga emubeeza mu Lubiri. Omuntu okuba nti oliko ekikuluma, nammwe abali wano ab'amawulire kanneetegereze, wayinza okuba waayina ekirwadde naye tiyazze kukola. Kabaka okulabikako eri abantu be yemu ku ngeri gye tumweyagaliramu nga tumulabyeko. Yabadde tataawa. Mbabuulidde nti alaje, naye alaje ekigambo ky'Oluganda nja kukinoonya. Oluusi abantu abamu abalina alaje mukimanyi. Kati ate bw'oteekako akakookolo kibeera ddala kizibu mu kussa, naddala bwe bayakulumbye. Naye ekyo si kyekintu nti omuntu afa, omuntu ataawa. Era nkakasa nammwe bakadde bammwe mugenda obbalaba nga balwadde, era bavayo ne bajja ne babalamusaako. Kale tewabaddewo kimugaana kujja kulabika eri abantu be, ddala ku lunaku olukulu ng'olw'amazaalibwa ge. Spark TV. Omanyi nze ndi munnamateeka. Bw'ojja gye ndi nga munnamateeka n'ombuulira ensonga zo ate sizinyumiza bati ayambadde.
n'abasawo bakola bwe batyo. Omusawo bw'ogendayo nga walwadde malaria nze ne ŋŋendayo tuyinza kumubuuza nti omusajja ono owa Spark TV ki ekibadde kimuluma, musujja gwa nsiri oba musujja gwa mubyenda? Olwo omusawo alyoka akubuulire bwalwadde ogw'ensiri. Si bwe bakola abasawo. Nkuwulidde ekizibu era babulidde nti bakugu ddala nga bwe muyinza okukiteebereza nti era ensonga bagikolako. Naye siyinza kukulombojjera kawonvu na kagga, ekyo teba nkola ya kisawo. Siri musawo naye abasawo nabo batyo bwe bakola. Ne bw'obeera gwe omuntu owa bulijjo tosobola kuva mu ddwaliro oli najja n'abuuza musajja ono wa Spark yalwadde ki, tebasobola kukubuulira. Si gwe Kigongo obadde tokyalabika, obadde wabulirawo akabenje bwekafuna okola ki? Wali ku mulimu? Baga nti engabo enzira ogirabira ku biwundu. Bw'ofuna akabenje ng'oli ku mirimu gweyisa ng'oyisa amaaso kubanga tewafudde, wali osobola okufa. Yisa obadde obuuza ki? Okusinza ku bigambo ebisinza okuyitibwa olowooza kubaki bivuddeyo kati oba waliwo abantu abali okugamba? Okusooka abantu Kabaka balina ekifaananyi bwe bamulabira. Bamanyi mujjumbize mu dduyiro, bamanyi bulijjo abamulamu bulungi. Kaakati toyinza kwewuunya nga bavuddeyo bwe batyo. Ate abantu baagala nnyo Kabaka. Ndowooza mu nsi yaffe eno tuyinza okugamba nti Kabaka y'omu ku abantu gwe basinga okwagala n'okuwa ekitiibwa. Kati Kabaka bwe bamulaba mu kifaananyi kye babadde batamanyiridde batya, era nze sirina n'omuntu n'omu gwe nnenya ng'atidde. Naye wabayo n'abantu abaagala okusavuwaza ku mitimbagano nga yagala abagoberezi. Oli ayagala abagoberezi ayogera ebitaliiyo, buli omu n'abeera nga aseereza. N'aweereza Isa, n'aweereza Spark TV, n'aweereza gundi ono, n'aweereza ne Mutebi ono ow'Omunnyu TV, n'aweereza. Kubanga ekikwata Kabaka abantu bonna bawulira nti bandyagadde okumanya ekituufu kyekiriwa. Mulimu ab'emyoyo emibi, abo nabo tutambula nabo. Tunaakola ki? Bonna bantu ba Katonda. Ab'emyoyo emibi boogera bino na biri nga tebakozeseza na buvunaanyizibwa. Naye nze kyemmanyi nti bw'oba wagenze mu katale nga mu Owino nga mulimu omulalu, abantu bonna omulalu oyo gwe batunuulira bw'abaako byayogera. Omulalu mu Owino ayinza n'okufuna ekituutu wayimirira n'aleekaana n'agamba Mr. Handsome, si ye ggwe ti Mr. Handsome takyali Mr. Handsome, ali Mr. Agire. Kati omulalu bw'ayogera ebyo bonna bakyuka ne bamutunuulira, tebamwanukula. Bayinza okuseka naye baba ebisi bibagenderako. Emitimbagano gireme kubamalako mirembe, gifaanana ng'omulalu w'omu katale. Tegibamalako mirembe. Yennyabo nti ki? Gwe Zahara. Nange emikono egyayo ngitadde amabega. Mukube ekifaananyi, emikono ngitadde emabega. Nti ki? Tinvudde mu ofiisi. Katikkiro mulowooza nti ono look alike. Oba ono Katikkiro ye Katikkiro yennyini. Ono yenze. Bano baminisita ba Kabaka mbabalaze. Wano tewali nkyukakyuka n'emu, tukola mirimu gyaffe. Naye nabagambye nti ebyemitimbagano bibanga omulalu w'omu katale mu Owino. Bw'ayimirira naga nti Zahara mumulaba baamubatizza mu kisiibo. Abantu bonna bakyuka balabe Zahara. Bwe bamala nga baddayo okukola emirimu gyabwe.
omulala w'omukatale takumalangako mirembe nammwe emitimbagano gireme kubamalako mirembe. Beeka mbadde olowooza nkutegedde ojja toyambala ntalabuusi oba lwa siwawumen oba weekwe katayagala bamanye nti oli musiraamu. Tewali Beeka toli wano toli mulamu olina ekikuluma. Enjuba eyinza okugenda okugwa ng'oli ku kitanda ekyo kimanyi. Enjuba eyinza okugenda okugwa olwaleero nga Beeka ono ali ku kitanda. Nebagamba omusajja yabadde mu bulange ayambadde n'entalabuusi gy'atayambala bulijjo. Kiki kyo? Bwe bityo bwe biba. Omuntu aba mulamu leero enkya n'alwala. Ekyo bye banjogerera omuti ogubala emiyembe ennyonyi kwe zigwa n'enkonyogo gye zikasukibwa. Bw'olaba omuyembe nga gubaze tegugwamu nkima. Naye omuyembe ogutabala tegulinnyibwamu nkima, teri akasukayo nkonyogo. Gwe nga Beeka bw'olaba baawogedde ebya swaka bakunze gw'omumanyi gweyogera ebituufu. Naye nze ng'omuntu nyina obuvunaanyizibwa bunene okulamulyako Kabaka Obuganda. Nyina n'ebiseera ebyo omuntu gwe simanyi linnya atudde ku kafoomu oba ali eyo mannyo gaseka. Kakati n'ayogera ekigambo ekikyamukunze kati nze nve mu mbeera. Naye banga nti Beeka ne Isa ne Mutebi ne Gundi ne Sandra, oyo si Sandra, nti yagambibwa ati nga ne Sandra mulaba yeye. Olwongamba ne Beeka owange gwe mmanyi nti musajja muntu mulamu. Naye nze omuntu gwe simanyi oba abeera Japan oba ali Pongdong. Anzi kuba ali Pongdong. Ali awa bulwa bikolwa limutawaanya n'abiseereza. Ndi Katikkiro ave mu mbeera ntya. Naye gwe Beeka bw'oli nvuma nemanya nti gwe ate gwe nja kuyita buyisi nkugolole otereere. N'olwekyo siina kyenfaayo. Naye nammwe mubitereeze kubanga ebituufu mba mubimanyi. Ekibi kyammwe mwe kwe kuddawo ne musirika ne mukkiriza omuntu yeeraliikire. Olaba maama wo bamuweereza akantu nga kayinza okweraliikirira. So nga singa wakitereezezza ajja kubeera nga atambuza bulungi obulamu bwe. Ndi bulungi bane temundaba. Beeka Moses Kingi Moses mbabuulidde ebintu bino. Sisobola Kingi sobola kwogera ku bulamu bwo nti Kingi oyo gwe mulaba alina akantu kamusiiwa wano buli lunaku okumala omwaka. Naye bw'oba omulwadde ngamba naye Kingi mukwano gwaffe wa Delta mulwadde abuuze ekyo abadde musawo. Ebyo ababuuze ebyo baba basawo nti akana akakusiiwa ka wiiki emu oba ka mwezi. Omusawo ategere abasawo babuuze ebyo. Naye tetusobola kwogera ku Ssaabasajja mu ngeri ng'eyo. N'akamu n'akeddagala. N'abasawo tebakikola bwe batyo. N'abantu abasawo tasobola kutozagenda wa musawo nakyogeddeko ne ku ani yabadde ambuuza oba yabadde ono wa Spark era ne munnyonnyola. Okujjako ekibuuzo ekyo kibuuzibwa musawo. Naye atali musawo okujjako nga wavudde mu mawulire n'ogenda mu busawo. Ate ne bw'onoobeera omusawo simanyi oba naakukkiriza okujjanjaba Kabaka. Mpulire Mutebi ono kyagamba. Ssaabasajja Kabaka yandibadde ajjanjabibwa mu mawanga g'ebweru n'abanga tajjanjabibwa wano kubanga ekyo nakyo kireesewo debeti y'amaanyi. Anti kati obujjanjabi bwa wano
abantu babwogerera ebintu bingi. Oluusi mu malwaliro tewabaayo ddagala, oluusi tewabaayo byuma, oluusi n'abasawo tebabeerayo. Kale ekyo kijja mangu omuntu n'akyogera. Naye omulwadde yenna okugenda ebweru kisinziira ku basawo kye balowooza kiba kyetaagisizza. Oyinza okuba nga obulwadde nga tebwetaaga genda bweru. Oli Kabaka yamulabye omulundi gumu. Ndowooza abaasembayo kumulaba mu January ng'aggulawo olukiiko lwa Buganda. Bangi bati baddangayo kumulaba. Naye yalowooza nti mukole kino mukole kiri. Ate ffe ababeera naye buli lunaku ffe tetusobola kulaba kintu ekyo. Kabaka mu lubiri tabeerayo yekka. Abo bonna babeera nabo tebasobola kulaba kintu ekyo. Naye omuntu asinzidde eri bbinikira ye ategedde obwetaavu ogenda ebweru. Tokiraba Robert Mutebingi ekyo nakyo tikijja. Waliwo n'abantu abali ku mitimbagano nti bakuŋŋaanya ssente. Tibakuŋŋaanya ssente za kujjanjaba Kabaka. Muve ku mitimbagano gijja basuula ku nkonge. Aba mitimbagano tebasonda ssente. Abo bali ku byabwe. Era temugeza ne mubawa ssente zammwe. Okomyewo gwe ow'enkimeera. Otyo? Well, that was the Kabaka yesterday. He wanted to personally pick certain items himself. And he went to the supermarket. By the way, that is not the first time he has done it. When he wants certain personal things, he himself goes to the supermarket and picks them. And he went and picked what he wanted, and people saw him walk normally. And I'm hoping that that can reassure you about his health. If you add that to what I've told you, you should be able to conclude that yes, he was afflicted by these allergies, but it's going to be okay. Katikkiro, why do you think the reaction is so negative towards him? Well, the reaction is because the Kabaka is one of the most popular figures in the country. I think the Kabaka is a symbol of humanness, a symbol of civility. Of course, he's the custodian of the heritage of the Kingdom of Buganda. He's not an ordinary person. And when somebody who's not ordinary, is in that condition in which people saw, they're going to get concerned. On the one hand, I'm not totally surprised because the Kabaka is that important. The only disappointment comes with the people who make allegations, baseless allegations, especially on social media platforms. That's where the danger comes in. And some people think that what they post on social media is what is correct. That's why we are here to tell you the correct version of what's going on. And you should spread it well so that the entire country, the kingdom, the entire world, people settle down and resume their work. Some social media persons think that Kabaka is not in control of Buganda. He's not in control of Buganda. Who is in control of Buganda? These are the things I'm telling you. When the Kabaka appoints a Katikkiro, he says, go assist me in the administration of the kingdom. It's the Kabaka who appoints the Katikkiro. If he wasn't in control, how could he not be in control? How do they want him to be in control? Do they want him to be in Bulang every day for them to know that he's in control? That's how kings run their kingdoms. They entrust that responsibility to prime ministers. And that's what I do. And everything I do it with his authority. So people should calm down. The Kabaka is in charge of his kingdom. That I'm leaving office? Well, but I'm here talking to you as the Katikkiro. And I'm not aware. You should ask them for further and better particulars. As far as I'm concerned, and as far as you can see, I am the Katikkiro. These are members of the Kabaka's cabinet, and we are carrying on our duties as normal. Chai munywa kuwomere bulungi akawungezi ka leero. Kubanga gwe obadde ojja kweraliikirira nnyo. Ndowooza byebyo. Kakooza. Abasonda ensimbi tewali bwetaavu bwonna bwakusonda ssente nezakujjanjaba Ssaabasajja Kabaka. Tewali bwetaavu n'akamu n'akeddagala. Era abo ababikola beenoonyeza byabwe. Era tewali mbeera yeetaaga kusonda ssente ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka.
era Ssaabasajja nga bwe bakugambye baamulabye ejjo ng'alina mu ssemaduuka. N'olwekyo obujjanjabi bwe tubukolako bulungi nnyo era teweetaagisa kusonda ssente. Akola ebyo anoonya bibye. Well, there is no need to fundraise for Kabaka's health bills or things like that. And whoever is doing that, alleging to collect funds to go towards Kabaka's health, are just self-seekers. And we advise the people to not to respond to those calls to contribute any money for his Kabaka's health. Ndoza mumatidde bulungi. Kale abasiraamu abali wano mbaagaliza swaumu ennungi era tusaba Katonda ebiruubirwa by'ekisibo mbituukeko. Katonda abakuume.